olw'ensonga ikiza ffe baziwambye era baagala tukulemesa okulya akawogo naye twagala kufuna ikiza ffe bazipitirize batwekere ku sitegi yaffe tetulina mirembe abaana batufaako enjala ekitegeera naye kati tukyali tulinawe tugenda kuliira abazikutte babaana bali mu bintu byabyabuzi era bategeezo bagambe tetugenda kuvaawo wano Zino wano kwate kile kipande kya kumiki kya moko atukwate twogereko eri abantu ati kati badimumeriyo rero twagala kigwe wate baagala batubulire ekituufu rero twagala kigwe gange nze Kamba Waswa ndi dereva ate nkolanga defense mu Lugazi municipal. Abantu abo baze bayikiriza stages zenjawulo twali bangi mu Lugazi muno abadereva nga tuyitiridde obufuyo n'okulwanagana olw'esente nga tulwanira 5 n'olukumi ne twetematemamu abamu ne babeera mu paaka abamu ne babeera ku ddwaliro abamu ne babeera Kataka abamu bali ku Bengazi embeera nga ntebekevu naye ekizibu kyaffe kya musajja ogu muwoozi operation alya mu sene mu lulime atanso nawugambye jo ne mugamba obubbi buli waluse naye atanso kuinga mirimu gya wa traffic emirimu gya traffic agiyingidde fo kyokwata ababbi abatulugunya abantu mu bikajjo nagenze ku stage ne mugamba oli ababbi bali eri yaganye naye ase kwata ababodaboda n'abatakisi agobawo emirimu baagala tuddewa batuyita ba ADF basewo ne banyabo tuli ba ADF nga omutulaba ebusobuleke Buikwe wano bya politics wowagira ono n'owagira oli nga bakuteekamu ekibeera nga bagamba oli wagundi tubikoye Chairman Kataka stage tukolera polisi ekedde wano nebulira omulanga okuva mubakulu kubira president omulanga ajja tutaase kino ekiriwo tukeera kwekolera tukeera kubawaka kujja kunoonya 10 mu mirembe bajja bakedde abasirikale bakedde kututataganya okulemesa mirimo gyaffe okubeerawo wano tuliwo mu mateeka twawandikibwa twakkiriza buli kye baali baagala tetukikola kakati olwaleero batukeddemu kututataganya ng'ate omu ku abo abatutataganya be baali mu kutongoza stage eno naye era saawa ya leero bavudde ku order eyaliwo n'enkolagana gye twali nayo mu ntandikwa kati esaawa ya leero abamu ku abo be twali tukolagana nabo be bali wano okutataganya mirimo gyaffe esaawa eno. Amannya gange nze Jita Joseph chairman wa Bodaboda owa Lugazi municipality. Nange mfunye okwemulugunya mfugiddwe essimu ku makya zibadde saawa mu ez'okumakya. Secretary wange nga nkubira essimu nga ngamba nti bodaboda polisi ezeneyolayo bodaboda wali ku sitegi yammwe eya Kataka mbu nga babagamba mbu mulimu aba ADF tebawagira gavumenti bagamba mbu nno abavugiraawo abatakisi n'aba bodaboda banuupu abalala b'FDC mbu tebakirizaawo ba NRM kukolerawo naye nga njagala okutegeeza nti aba NRM bennyini be bakulembera ne stage eyo tetulinawo obusosoze bwonna ate n'ekirala polisi bwe bange erina kyeyagala okuloba intelligence yonna ffe bodaboda tulina offices tulina obukulembeze ebintu bingi polisi byezze wano nga batuyabunga eyagala tugiwa obuyambi ne tugikolera obuyambi Sirage atwala ebyokwerinda mu bodaboda Lugazi municipality eyo naye nze ni munyiivu nnyo abasirikale ba polisi baba bajja balina bye baagala basokera kukunza
batwale byokwerinda tukole nabo naye olwaleero mbatuuseko ne mbagamba nange ekyagudde mu ggwanga okugenda okukwata abaana abali ku mirimu bagambe ekigambo kimu ebintu bya security kyokka ndi wa security tebantegeezezaako ne mbuuza mukama wange DPC ki ekigenda mu maaso nti nze nabalagidde community twatudde abantu 10 tusalawo bodaboda zonna zikwatibwe ziri kataka ekikyamu toyinza sanga abantu bosanze nga bali ku mirimu nga bakola nobakwata okuta ababodaboda okuta abatakisi bosanze nga bakola bali aido bangi bali mu tawuni mu naye tetutegeera kiki abakwerinda bebasalawo okulutingawo abamenyi b'amateeka baba abakozi babasanze bakola ne babafudde bamenyi b'amateeka kati so n'olwekyo ffe tukubira omulanga eri pulezidenti ne bekikwatako bave mu nsonga za bodaboda esooka okulira security polisi beyagala okukwata abantu oba okola security information njija kuba bodaboda kati so n'olwekyo ffe tusaze okuva n'olwaleero fe banalugazi tusudde wansi tawuro tukyada mukola na polisi kekole emirimu gyayo naffe tukole egyaffe mukulembeze ku stage ya kataka ensonga ziringa bbiri ensonga esooka tutulugunyiziddwa nnyo ab'ebyokwerinda tukubidde endulu ewa diso twekubidde endulu ewa RTO twekubidde buli wamu tutuuseewo twagezako okugane mama waffe RDC n'atugamba ensonga tagiriimu eno ensonga eri wa diso ewa diso twatuuseeyo diso naye n'akola kinatwesamba simanyi oba ADF kibiina kya byabufuzi kubanga kireka kati buli omuntu gwe balwanyisa kyo kyebakola ki kyebamuteekako tetuganye wayinza okuba waliwo obumenyi bw'amateeka naye ate envunza bebeera mu kigere tebatemako kigere bajjamu nvunza ekigere nekikola ki Lugazi badde bulungi Lugazi badde etambula abasajja abakozi bemulaba wano badereva abakozi abatakisi bonna we bali wano naye ate poliisi esanga Sitegi enjera obulungi gye basimudde obulungi ne bagumba awo nemutegeza bategeza nti abamenyi b'amateeka bali ne bafuna emirimu kati ate babalemesa okukola wano badde mu bubyera tukole tutyafa bamaama b'abaana mulina ekyakulya nsula mu nyumba yambawo asasula owuli kati olwaki mbonabona nga banga akola wano ku lugudo kati leero ngenda kulya kino omwana anywa omwana alya kati ngenda kulya kinakuwaleero bakama bange katusinikiriza kameza kati ero tetunnakalabako tetulye ekyamisana abaana ffe tuze tubalwanirire omwana ngaakaana ali kukaaba tatange n'ababoda baba bagenda kubatwaliramu oba okitegera muganda wange n'olwekyo njagala tukanye nange mbawadde time nti olwaleero before the end of business njagala babe nga bampadde resolution gye bakoze nokyo njagala tukanye nammwe njagala tukanye nammwe nti olwaleero tubeere bakakkamu okusinziira ku information zenfunye nina obweyamo ebitundu 7 ku buli 10 ekyatujja kukola kinala member wa parliament wa constituency ya Lugazi leero tufunye okusoomozebwa baganda baffe aba polisi webaze ne baggalawo stage gyetuyita yokukattaka abamanyi oluguudo lwaffe luno ovaako ng'okwata e Buikwe tugiyita stage yokukattaka so kuliko emmotoka taxi kuliko ne pikipiki nga bagamba nti waliwo security issues ze batunuulira okusobola okuggalawo stage eyo naye mbanenyeza nga aba district security committee nti ffe nga abakulembeze ate naffe tebatugambako basalirayo ebintu byabwe ku district ne batatugambako ate abantu bebajja okugoba be bantu baffe betubeeramu nga tetulina information ku kyo so tukanyiza nabo tusooke tumale okwogerezeganya abaana baffe basobole okusigalawo nga bakola kubanga ekintu kyaffe tekirina mirimu kyekikulu ekyo tuba nga tufunyeko tusobola okubatayiza bawe nga basobola okuyizaawo 10 ekyamaze abavubuka abamu abali awo baali bamenyi b'amateeka naye olwokuba nti asobola okufuna 12
basetulingaawo era basobola okufunawo 10 oba 2. So ye programu gye tukoze era tukanyiza piki ze babadde bawambye bakozeddayo ku polisi n'okukanya nabo tusobole okufuna ekifaananyi ekituufu abantu basobole okubeerawo bakole kubanga balina okukola.